Imbe bawafudde bitagasa. Muyimbire ku birthday. Ne babafule bitagasa. Kati omuntu balina kukola ki abayimbi? Abayimbi balina kwerowoleza. Ne basooke badde mabega bagambe. Edda nze nga lutalo nabanga n'ebivulu bimeka. Era abantu babanga banjagala. Era najjuzanga za Afrikana. Kyekindetera okutuuka ne ku extent efukamira nkwata ne Bible embagahira emagaba nesiriwa wa side eri ate serena nennemu okujjuza. Sebo ne banyo mugamba muti abali Kachumba TV kaswe tambula bulungi nnyo. Mugamba bugambi kyokola kyekisinga okubeera ekyamaanyi okutulaba ate n'okusubscribinga n'otegeezaako munno ne munno n'ategeezaako munne wakati mu kusharinga emboozi eno ate neetuukira ddala ku muntu yenna muna Uganda. Olunaku olwaleero mpitiddeko eno mu ovulo emyufu basebo ne bannyabo kitegeeza ki nti ndina omuntu w'oku kitebe ekyaffe kiri kyennyini kye mumanyi atugenda beera tuwayaawayaamukko naye ensonga ze tugenda okwogeramu y'ensonga efuuse ekyonga wakati w'abayimbi ne bapromota ne Genosale nga tulabyeko nti n'abayimbi ne bapromota abamu baakubiddwa naye nga kigambibwa nti n'akasente ke kaleese obuzibu. Ensonga eno ey'akasente okubeera nga katabula bannabitone ne bapromota egenda beera nga etereeza etya eggwanga ye ki ekiri emabega waakyo bo bano bo balaba ki ekyandikoleddwa ab'oku kitebe ogamba oti yendi mukama wange musanyusa okulaba sooka oyanjulira abatulaba abatulaba amanya nze alina litwe Moses asinze okwatiikirira ensangi zino nga Kyagulanyi Omukiga Kyagulanyi Omukiga Kyagulanyi Omukiga era nga nze omu ku beesowolayo abasajja abalwanyi ab'amaanyi engamba eddoboozi lya Kyagulanyi n'enwana gy'adaalwanamu okwongera okukyusa ensi yaffe n'okulaba nti tuba bulungi mu nsi erimu obwenkanya nange enjiri n'engitwala mu Western Uganda era ebiseera ebisinga mbeera mu Kanungu Kinkizi West eyo nentambulako ne mu district endala bagamba eteri bipande bya Kyagulanyi ezo emboozi zonna ze njagala tutuukeko lwaki balowooza ebipande tebiriyo kijja kitya obutabaayo so nga bwogambye tugenda kuba twogera ku music industry mu music industry namwo ndimu omusajja musaale nnyo mbadde n'ebidongo bye bayita top line sounds ebbanga ddene nga nkola ebivulu bino era nga mpangisaako ne ku bayimbi bangi ne list ngenda ngenda nagikuwa list y'abayimbi b'emmanja olina abayimbi nga wabategeka ne batajja kuyimba mu budde ne bankuba n'ebidongo byonna ne babikuba obutebe ne babuyuza zero waawo kikyusa lisiti yonna njiyina so endongo bw'oba oyogera ku ndongo ndi stakeholder manyi kyenjogerako wabaddeyo eggulu saagenzeeyo kubanga ate eyo step nagibuuka namanya mu kibiina kya promota mwoli ekikulibwa bitekisi mu kibiina nalimu naye kuba nti sikyakiika sikyabagoberera nnyo nakivaamu kuba nakizuula nti tebali sirias kati ebintu bino ebya promota okutandika ogenda eggulu bitandika bitya era gwe obiraba otya ngenda kutandikira ddala waagye byava ebintu bya promota okugenda eggulu byatandikira ku kivulu kye bayita ekyakyalenga Kyagulanyi Center President waffe His Excellency mu biseera ebyo ng'amaze okuyingira mu byobufuzi yasigala ng'ayimba bwe yasigala ng'ayimba ne bategeka ekivulu Kyalenga omanye emigozo baneegyalimu Nambole tojja kiyimbirayo biki ne kiggwa bwe kiggwa abapromota ne bagula zi extras ez'enjawulo nga baagala oziyimba mu kiseera ekyo Mwami Museveni President Museveni n'asalawo ne tiimu ye nti Kyagulanyi buli gy'agenda olwo yali amaze okukola zi by elections ez'enjawulo agenze wa Kasiano Wadri bawangudde eri gye bakubira muganda waffe Yasini Kawuma Amasasi bagenze no Ejjinja bawangudde bagenze Rukunjiri bawangudde nga balaba omusajja aleesa amaanyi mangi ne bagamba tukoze tutya okutemako Kyagulanyi amagulu alekeraawo okwenfluencinga abantu bano ne bamanya nti keyword kuyimba ne basalawo bamustopping okukola ki okuyimba bagendako mu kooti ne balagawa ne kooti nesalawo nti buvunaanyizibwa bwe era akkirizibwa okuyimba nga member wa parliament ngera osanga ba member wa parliament abalala nenga balooya obanga balimi obanga basawo tebabajjako rights kukola mirimo gyabwe kakati ne bate ebivulu ebyo ne babistoppinga babistoppinga ne bafuna olukiiko bapromota bonna ne bajja ne bafuna olukiiko ne President Museveni ne bagamba nti ffe
tetulina buzibu gwe kusitopinga muntu okuyimba naye tukkirize ebivulu bino bye twali twamugula tubiyimbe bwe biggwayo alekeraawo kakati Mwami Museveni mwolo olukiiko agamba ebyo nkotinga bigambo by'abalunywa ye yali omwogezi w'ekibiina ekyo by then ekyaffe ky'aba promoters balunywa Museveni asooka asekamu akaseko kyako ekikadde agamba mukulu balunywa nzompita omusiru nze nzikirize Bobi Wine agende ng'akyayimba omuntu yagenze bweru n'agamba ngu tibatuha obuyambi ngwabwo kubangu nituyihaho eddembe ly'abantu atatakabaasa kuyimba wano atakuza kwesongola habwokuba nafa turabise bweru tebakyatuwa obuyambi agamba ense breeding aye rwakyayagala giyimbire mafune sente ani bamuga kati no kati ffe tukoze tutya Museveni yagamba mu bigambo ngwakire nja kutunda ku nte zanje z'ekisozi mbasasure naye Kyagulanyi sagala kuddamu kumulaba ng'akola ki ng'ayimba era indeed yatunda oba teyatunda oba yazijja kuzaffe z'omuli w'omusolo n'abasasula ente za muzeeye zitundibwe n'abasasula Kyagulanyi ne bamweliminatinga kakati awe bamugaanira okuddamu okuyimba kati bagaana okuddamu okuyimba bapromota ne bamanya nti ye bwe tuba tukwekuŋŋaanyiza nga tulina se kubanga abasinga ebyaddala bafuna ku ssente ze baali batafunangako kuba baddayo wa manager John baali baagala Museveni bamulemesa ekintu ekyo bo basigirayo nga bagala manager John yali manager wa Bobi era mutoowe kati nga yali alina endagaano nga ya miliyoni 2 nga ne bongerako 0 eba 2 oba miliyoni 2 yali alina endagaano ya miliyoni 4 ne bongerako 0 ng'ekyo kibakozesa ekyo baagala Museveni alabe nga sente nyingi aleme zibawa bo basigale nga bategeka Museveni agamba ne bamwongerako 0 endala 8 njabbawa sente muve mu kazannyo kano kubanga saagala n'omusajja asigale ng'akola ki ng'ayimba lwaki andabisa abikkula abantu amaaso Mwami Museveni amanyi power ya music nga bwe yakolanga Congo kati president we Congo yaliko ba musician bonna n'abagula bayimbenga nyimba zimupraisinga so sizimudwanisa why yakirabako South Africa kyakola abantu ne beerwanako ne balwanisa apartheid mu South Africa nga bayita mu music kati Museveni being nti amanya agali mu music yali alina okustopinga Kyagulanyi bamala stopinga Kyagulanyi bakenzo nabo bayimba ennyimba nga biwoobe okiraba bwe bamala ziyimba nayo nsitopinze ono ate bano batandise okumwegattako ebyo ebiseera Gravity n'akuba oluyimba simanya waliwo bambuliza kati kyatuzaako n'ateekamu ne Road Mayor ng'agamba simanya bagize nnyo something like that kati Gravity ne bamuyita naye ne bamuwa ssente ebyo ebiseera wakyusiza ku mmotoka n'ava mu kiri kityekisi ekikadde n'afuna n'ennyumba mwasula n'ava eri gye yapangisanga emunyonyo nga ku nnyanja ng'owete munyonyawo alina we yapangisanga kuba nali ngenzeeko nga nange mupangisa nyimbire bwe yali abeera bwe yakuba oluyimba ne bamuyita ne bamukompasetinga ne bamugaa tobiddamu ne bamuwa ssente naye ne bamuwa kati ne babasirisa okutandika okolagana nabo kati ne bamanya nti bano abayimbi abatandise okwagala okusapootinga muyimbi munnaabwe tubakoze tutya okubakuumira mu kifo kimu nga tebanyega kwe kuleeta federation ekenzo federation yawe etandikira federation ejjange ekigireese abayimbi abandi badde bayimba ennyimba ezisapootinga change n'okubuusa abantu ebyo babiveeko babeere nga babateereddewo ssente ze beewola in fact baba basobola bagende ne mu bizinesi obulala baleme kuddamu kulowoozesa bwongo bwabwe kuyimba nnyimba ezo bamanye nti balinawo ssente ez'okwewola singa baba bazaagala ekyokubiri ne bamugaa tera tubadde tuyimba naye abantu tebakyatwagala ne bagamba buli lwakubiri waliwo akakadde omutwalo gwa $, mugende muyimbe mugabanaawo buli lwakubiri gye tula federation jam session babawa omutwalo gwa $, miliyoni 3,500 bazigabana Kenzo yazikulira ne manager we Bata n'abalala abali omwo lwakwa bagamba nti nno abantu tebakyatugula tetukyayimba oyo mujayimba awo kamba wese bagamba tetukyayimba abantu tebakyatukkirizzaamu bapromota basigaye tebatutwala gamba mwe mubeerawo temwetaaga kuyimba nnyo ssente weezire ez'okulyako
ate bwe mba muyinayo n'okyemwagala okukola tubateereddewo sako gyotutaddemu obuwumbi 3 buwumbi 3 tubateereddemu obuwumbi 3 mwewole mukole emirimu gyammwe emirala ne bamanya nti babakutte ebyo byonna nno nga eyo paati nga tusooke tuddeko eno emabega covid bwajja abayimbi baali bategese ebivvulu bwe baali babitegese naye we bajjukira nti ku luli ku Kyalenga twagenda ne batuwa ssente era kwe kuddamu ne balumba bapromota ne balumba nti twali tutegese kati ffenna ne bajja ewaffe ne batugaa mukole fayiro buli omu we yali ategese bamuddize eki akasente ke era twakola zi fayiro ez'enjawulo era mu kuddiza ssente bwe zaatuuka wawulira bwe zaba promota bwe zaayagala okutulwanyisa nga baluba bwe bazitutte babiteksi babbalamu fete tukoze eki fete tuwade era buli yavangayo okogera naye wawandika buli yavangayo okogera nga bamunyigayo katono era nange banyigayo kaawo naye size nali nina mu budget ate nga n'ekirala kubeera amazima bawuliriza TV eno nti yali alina budget nti bwe tuddayo nga tukoze proposals za budget zaffe za ssente ze twali tutaddemu ne batuddiza biliyoni ezaali 5 n'obugwamu ezatucyankalanya katono twetuge era ne bateekawo n'embeera abamu tukola n'ebbaana ne tuzitembuza mu tawuni ne tutaddeko bapromota ababbi babalunywa babiteksi biki naye byayingirwayingirwamu buli omu ne bamunyigayo ke bamunyize biki nebiggwawo n'ekitegeeza ki nti okuva olwo bapromota baamanya ssente gye ziri eyali ategeseko ku Kivulu n'afuna ssente nnyinyi n'agoba amagoba ga miliyoni 2 tugeze pase bw'aba yali abaddeyo ng'apiteksi mbivulu bye ebyedda Polo yalabako ku 5 ng'azikutte lumu ng'ate yade teyategese totaddemu yadde ebibiri nga just matter of receipt yali ya miliyoni 2 gifuula ya 2 kati ne bamanya bano abasajja tugenda bajjangako ki ssente kakati tutuuke ku kino ekyabaddewo jjo kyazze kitya bapromota bwe bamala okulaba ng'abayimbi baba bajjeeko tebakyasobola kubanga n'abayimbi baamanya nti kati eno ssente gye ziri buli akola akayimba abo bamukompasetinga babateeddeyo n'embeera tebaddamu kuyimba tebaddamu kwerowooleza kati jjo ne bafulumya budget ng'abayimbi bagenda bawa ssente biliyoni 5 nga n'ebiralalala ebiri mu bintu ebyo bapromota ne balaba nga tebalina we bagenda funira kati bapromota ekibalwanya n'ekibatwala eggulu bagamba abayimbi be twategekanga ne tubajjamu kasente mwabafuula dormant tebakyayimba nnyimba zifunisa ssente ne bw'omutegeka omuyimbi tufuna abantu tolinawo omutwala example ya Kenzo nze naffe mbayo okukola naye ku Kivulu kyeggulu lwakyoli in ne tuvayo nga promota tafunye ebyuma tebabisasudde nga bukyankalano ne tugenda tuveyo tugende eriira ku chef embayo ne baali bangameze mbansooka n'okulusolooza ng'era bantadde ku mulyango naye mu maaso awo Kenzo n'atuma omunaga naye kati gwe bw'onoosoloozeza ebidongo n'ovaawo nze naayimba ttiimu yange n'ebeefunye tuteekewo ttiimu eyange naawe ffenna tusolooze tugabane tulabe ne ngamba bwe kiba kyekyo nze kambivuddemu Kenzo solooza zonna z'onoggyeyo ze tunaagabana n'ebidongo nfuneko nawe kifaafuneko era twamaliriza ebintu babikutte Kenzo yamala kuba amasimu wala ebyuma ne babivaawo ku mpaka ab'emmotoka tebabasasula n'okkuba omwagundi babitoba ddiiro n'essaawa ya leero Kenzo bw'ogenda n'omubuuza nti stage yo gye wayimbirangako eri wali mu parking w'emmotoka yagiwamba naye n'agikasukaawo naye tagiinako mugaso kuba owafusu gwe twali bapangisizza Kenzo yali asasula yali asalina okusasula ebyendongo n'effuso sente ne zimubula daddala sente zaabula naye kati Kenzo sente bwe ziye tugeze minikesi sente bwe zimubula eyo kati ye yatuula afuna zaafuna buli wiiki yakulira federation ewola kati baawo balobinzeyo n'obuwumbi obulala bumeka nawulidde oba 3 waliwo 5 obuliwo already naye n'asatu gajjira bazibawa kati kitegeeza ki nti abetekisa alaba Kenzo takyasobola mutegeka kuba Kenzo alina ssente ez'obwereere ali comfortable ye ne famire ye kati buli wokubira Kenzo olwaleero essimu ne bwetuvaano n'omukubira ngenda gikuwanjiina n'omugamba nkutwala Mubende agenda kugamba ayagala miliyoni 3 mwezi 3.5 lwaki agamba 3.5
Akimanyi bulungi Mubende ng'okuŋŋaanyiza abantu bonna ne bayingira. Tosobola kusolooza sente zisukka miliyoni 3 mwezi. N'oziweza tojja ziweza. Otaddemu okulanga, bulango, sawundi biki. Naye yagambye ayagala 3 mwezi. Naye ekimwogeza ebyo nti gosigalemu akagamba nti omulemereddwa lwa butaba na sente zimugula akulega nnyingi olemesebwe. Naye nga naye yennyini n'ebivulu byenkunyumiza bye twafembeho okwetegeka nga birimu emikono emigatte bapromota naye byaggwa bubi teyafuna ki sente. Era kyova olaba takyayimba kati basigaza kuyimbira MTN movement erina kyeronkinga emmwanyi nga gyo we bayimba eyo saidi z'entungamo radio ine ekivulu kyekola nga bukedde kubanga yo tefiirwe bayina obulango kuva mu MTN naki awe basobola oyimbira kati gwe omutegeso wa bulijjo tokyasobola mutwala lwansonga sente zagamba tezivaayo naye akimanyi tezisobola vaayo naye akuteerawo embeera embozi esigale mu bantu nti Kenzo wa bbeeyi kamuse obudde buno bayimbi kinga nga bataano abaleeta abantu abasobola okuleeta abantu abayimbi abaleeta abantu kisinziira ku nnyimba z'ayina naludda wawo omutegese tebali specific nti osobola okulanga Chameleone ne Abdulmulas embalala mu lunaku lwe lumu embalala Chameleone n'akubula ne bakukuba ne batakkuba Abdulmulas bwakubula ne bakkuba olinga agamba nti no Abdulmulas asinga Chameleone amaanyi embalala kyengezako okulaga nti otegeka Coco Finger ne David Lutale eggulu David Lutale bw'atajja bakusonyiwa Coco Finger bw'atajja bakkuba so kati kyengeza okulaga nti waliwo omuyimbi ali specific nti yakuŋŋaanya abantu naye buli omu alina domain mwasobola obbakuŋŋaanyiza Mamuli Katumba bwe tugenda Embaale mu Bagisu akuŋŋaanya abantu bangi okusinga abazizza Zioni n'aba Fiki Fameka bwe tugenda tutegeka mu kafo nga mulimu abaana ba university Fiki Fameka akuŋŋaanya abantu bangi nnyo okusinga David Lutalo saate bwe tugenda mu katale gye batunda lumonde n'obutungulu n'ennyaanya Lutalo akuŋŋaanya abantu bangi okusinga Chameleone so babayimbi bonna abo baba kuŋŋaanya ne baba compensatinga ne babamanyiza nti babagabira emmotoka n'olaba Chameleone ng'afukamidde bamuwadde Range Rover Sodo kati bwafukamira ne bamuwa Range Rover kitegeeza takyalina budde bweyigiza bw'omuga tugende Embaale tuyimbe tafaayo kuba emmotoka olwedde weeri bwe yalwala bw'owulira bamusona baga gavumenti bamututte mu ddwaliro kati kitegeeza talina bwongo buddamu kutuula kugatta ku music we kankuwa example ey'okubiri Bebe Cool y'omu ku bantu abayagalanga okukola zi tours n'ezimu yeetegekanga era ng'afunayo kasente naye abantu bwe bamukyawa nti bya supporting tebibagattako kati kyova olaba alwana nnyo ateekamu ne biliyoni za sente apushinga at least afunengayo obuvulu 2 oba 3 mu mwaka mu nsi ez'enjawulo ateekewo space n'endowooza mu bwongo bwange n'obubwo nti kati ali international eri gy'ayimbira nti eruweere kimugaana okgendayo temutegeera byayimba temulina sente zimugula bali loko kumbe sente zimugula muziina ne bwe yandibadde ayimba obulungi mwandimuguze naye talina music ajja mu bantu abantu bamukyawa tebakyasobola kujja kati omutegesi kyava alaba nti omuyimbi wange gwe nategekanga abantu tebakyamwagala ate mu butamwagala nandibadde mukozesa ku mpaka naye n'ayiye ennyimba eziyongera omwagala naye mwamuwa sente ali comfortable alya bwanywa kati bwe muba mumuwadde nze promota lwaki nange temumpa kyekibajjayo bagende eggulu kati soka tudde ku gundi ya enkola ya Bebe Cool gyakozeemu n'egy'abalamu olabanga yakikoze bwakyo kinaakola anti gambe buli muntu ataddemu sente nnyingi nnyo mu alubamu buli muntu alina ebigendererwa bye ali comfortable alina emirimu gya gavumenti ne sente za gavumenti zimubeezaawo ng'omuntu alwana kulaba nti apenetratinga katale k'ebweru oba kinaakola oba tekiikole ekyo sikiinaako bukakafu yapushinga ekintu kye naye nga kyengezako okulaga bannayuganda takikola mu mutima mulungi wabula yamala okumanya wano talinaawo katale era y'ensonga lwaki olaba nti ebivulu byonna byonna ennaku zino bye bakola biggwera ku Serena Ronald Mayinjo olwajja nti abantu bamukyawa n'ayagala ba disproving nti akole ku Serena jukira ku Serena agenda wa Mafina direct n'amuweza ticket n'agenda wa Mamuli Katumba wa Meja Katumba n'amuweza ticket n'agenda wa Sodo n'amuwa n'abataabeewo
etiketi ezo nazigabira ku bannamawulire abasigadde mujjuze Serena era mukube ebifaananyi nti ayina abantu mugambe bwe wave Serena luli mwagendangako emukono ku satellite ne muvaawo ne mugende embalala kwa Gipo lwaki ku luno teyagenda kubanga bano abantu abaali wano ab'oku Serena bangu nnyo bakuŋŋaanya bantu baabwe baba bawadde ssente ne bannamawulire bo ne babawa tiketi ez'obwereere naye era olumu kigaana n'okukuŋŋaana ne batakola ki ne batabajjuza kati era kyova olaba okuva olwo David Lutalo naye tokyalinawo omuwulira n'ebivule byabanga kyalo ku kyalo tebisoboka takyakuba kaloka tasobola sente teziriyo bene gye bagenda nafuna abantu 15 ku 2 ku 3 abantu olwo mumaze obbaavuwaza tebalina sente zisasula bivulu je David Lutalo mumuwaddeko ne zino zafuna buli lwakubiri nga tayimbye kati asigadde aseera amanyi wa bbeeyi kati ate erinze promoter amugula tebamulaba kati David Lutalo kyalina okulemera ku bana abasajja basalimusale either ndoza bamuteeke ku payroll buli mwezi bamuwe kubanga nze abantu buli mwezi nabanga n'ebivulu byawe tugambe 8 kati abantu tebakyatulaba nomwe abatugobako ategeeza mutuwe ssente kati ba promoter ne bagamba abayimbi mbawadde kubanga kituufu mwabagoba mbaye kati fe abaabategekanga naffe mutuwe kirekawo industry ekigisse ekigituusa ku 0 kati kankubuulire ye ekirala ye kiki batundayo ewa Salimusaloba wa ssente Salimusale bamugamba ba Nobert abo amanyi Nobert musajja wewe wafiru kanungu siga nti mwogerera mungu kihihi ekihihi yo ade bamukubye ebikonde muganda wange nakusasira unoreba n'obusasi konkati kujana nkugamba okubi bagende wa Salimusale ne bamugamba olaba Lulika King Saka ahonganyiza abantu ne Kyagulanyi najja ne baogera kakati ffe tulinawo ekivulu kyali ye miskini kati bwe mutatuwe ssente abantu ne batajja bajja kutula baffe ng'aba government abagwamu era ezo ssente zibadde ziyita wa General Rweiso Nobert zabadde afune zategeka ali ye miskini batekewo embeera nti nabo bakyayina abantu sokoleke ekivulu kye baategeka ekya Alien Skin sente General Rweiso yaziteekamu okulaga nno balina abantu bakyayina abantu abakkiririza mu saidi eno olwo nga saha amazo kikuba kyovola bakigira mangu ne bakipikapika buli kimu mu weeks nabo bakiteke saho yakoze eki yabadde ne bayita eno mu ghetto nga buli mwana bamuwa tiketi kubanga zo sente baba bakoze eki bazifunye kati jukira sente z'ekibi zibanzibu ate zibagwako mangu ne balowooza kati enkyandeeta ki kati munange Nobert bwabadde agenze bagamba ayagala kukola launch ya Museveni ku luyimba Museveni Nazarap album launch mbute balukolera launch atusagamba Museveni ti abantu bakwagala eri bakole mulonchi kati ngayagala bamuwe gwa head babanks ekisawe basasule sound ya jeje bamuwe n'akasente akalala mbwawo mawulire naye atambuzewo obulama we emyezi emirala emeka nawulira bagamba nti nno yali agenda ng'oyingira bwerere n'olya n'onywa ate bw'ofuluma ne bakuwa omutwalo ebyo byonna baba babikola balimbye bali nti bakuŋŋaanye abantu bano bafune we boogerera bakube n'ebifaananyi ebigenda international nti Museveni akyayina abantu kati byagundi bamugamba batya Sale omujja ku ssente ezo bamugamba muzeeyi nti Bannayuganda bantu bangu bakutaaminga nti buli akabaawo amatu gaabwe n'ennyindo byonna gye babiteeka bwe tuteekawo bato ya King Saha ne Kenzo tujja kumala emyezi 3 nga Bannayuganda bonna amaaso gali ku TV olugambo lwonna luli ku Kenzo baleme kufuna budde bulowooza ku nsi yaabwe mwe Basalimusale mutunde golodi tewali abafaako ne golodi yenava mu district ye wale Kasanda mumutunza ali mu billions za dola naye Kasanda tewali yadde oluguudo lwa Collins abe Kasanda tebajja birowozaako bajja beera Kenzo atasobola saha asinga abalala babeere mu ebyo nga buli ssaawa ku TV lugambo muyimbi bw'atayambagenda mu ggwanga babyerabire kati bo bajja no Salimusale basobola okutunda golodi basobola okutunda amafuta basobola okutunda amanda mayine chako nayo bamutunda kati China bamutunda amanda bagagobamu abantu baba tebagatema ne bagatwala ge bakola muzina empeke ezifulumira mu chako business nayo eri awo kati
Bannayuganda Bannakulu kye yali asabye nti nno busenga babawayo bilioni 15 ye ne bamuwa 5 ne kamilioni 5 ne zigenda ba promoter ne balanga ekivulu omwaka mulamba yakinyonnyola alaga nti abantu bonna obwongo bujja kubeera seeti okwo bwe bawe sente mu muyiseewo ebyammwe kumbe eno ffe tuba ku bivulu eri bali bakola ebyabwe buli kimu kiyitawo kye batundayo wajja nosale naye olw'omululu gwabwe n'obutakkuta nga bw'omanyi ne ssente z'obwereere buli z'abawala era enkya baba bagenze mu birala bwe bavaayo babajjo ne bakola bu bizinesi nga bwe yakola kawoshingi bill olw'okuba batalina magezi ga bizinesi yamanyiira kusabiriza era kagwa era enkya n'akeerayo n'afuna bu TV kwabeera ng'akubira propaganda ng'asasulwa baba ku peeroolo okubeera ku TV bajjo byabeera ba TV gavumenti ebesasula kubanga abalaga nti nze ndi kisirusiru sesa abantu mbakunamira mbawemula ne baseka bajjo ng'agamba ali ku saidi y'abantu anti era bwato bwafaanana mu eyo layini mwayogerera olmanti anjogedde amazima naye nga bwe batyo bwe bayita okufuna ki sente kati sali musale ku luno batandise engeri gye bamumanyidde nnyo ne batandikamu n'akamanyiiro bamuhijacking bamulowooleze naye nga mumabegako era kyali mawulire ng'abagoba ng'abagira abayimbi banembakooye mwe temulinako kintu kirala kye musobola kukola ekirala bayimbi njagala mbabuulire bayimbi mmwe tuli mu Uganda ng'erina abantu ab'ebusoga ku buli bantu 10 abantu 3 oba 4 tebalabanga ku ngatto okujjaho ziraba ku TV obanga abantu baziyitamu nga bagenda ku mbaga Ekalamajo yo kiri hayi abantu 34% abantu abaliyo tebalina ngoye 2 balina PM okukyusa ayoza n'atuula wali nalulinda lukale tebalina ngatto naye nga mwagala buli mwezi babawe billions mwenga abayimbi abalekerawo okulowooleza omulimu gwammwe ne mulekerawo okuyiiya ennyimba ezigenda okutunda international babongereko ku ssente musigale nga mutambuza obulamu bwammwe wabula mmwe ne mulowooza nti mujja kuyimiriranga mu kusaba era y'ensonga njagala nkubeerere w'amazima Kamilioni bwe yava ebweru ekivulu kye yatuukirako okuyimba kyali kya muntu ng'ayingira nnyumba baba reduces to that extent tigwe Kamilioni nina kuyita nga nnyingira nnyumba oyimbirawo oyimbe ku birthday nga gwolemereddwa okwolowoleza nti wakuba kipepeo wakuba mama mia n'akutunda n'ofuna ssente obwongo bukulowooleza ojja fukamira bakuwera enjirova ojja oyimbe ku birthday y'omuntu bafuneyo akakadde ogende osiga mu ntalo za juli zawedde nti yaba akujjanjaba omuyimbi sita ayimbi ebyasa n'ebyasa lwaki obeererawo mu kusabiriza bannayuganda ebyo bye baluma nti tebalina ssente ddagala mu malwaliro osanga abantu besondere 2,500 batwale omuntu mu ddwaliro mbugwe kenzo wagiyo billioni 3 mbogabire banno musibenga wali bwe munywa jukira ne hoteli kwe bakolera kifo kya sali musale ezaale nti bazizaayo eyo alu bwagenda eggulu wali kifo kya jeno mulala mukwano gwa sali musale we babeera acholi ini yes kati sente bali baziddamu saturation ebeera wetu kati mwabayimbi babafudde ebitagasa muyimbire ku birthday ne babafuula ebitagasa kati omuntu balina kukola ki abayimbi balina kwerowooleza ne basooke badde mabega bagambe edda nze nga lutalo nabanga n'ebivulu bimeka era abantu babanga banjagala era najjuzanga za Afrikana kyekindeetera okutuuka ne ku extent efukamira nenkwata ne Bible embagayira nebagamba nesiriwa wa side eri ate serena nennemu okujjuza daku drawing board yimba ennyimba ezikwatagana ku mukuma yimba obuyimba bwe twayagalanga ajja tambula yadde economy yafa akasente katono naye tajja kubulwayo kawerera abaana be nakalabirira bulamu bwe mu bulamu obulungi n'omuyimbi omulala yenna ekyo kyeyandibadde alowoozaako anti baba waayo anti kati okukuwa tekigenda kukoma olaba kati kankugereze ku Kyagulanyi Ssentamu bwe yayingira mu BMP yasigala ng'ayimbira miliyoni 2 ng'asobola n'okuyimba ebivulu ebibiri olunaku oba mu weekend ebivulu tugeze 3 kize miliyoni 6 nga bw'alinda n'omusaala bwe ekisanja kimu kye yamalayo bwe yalaba nga palamenti si nnungi nga bakolera obukolezi ddiiru yagamba kanjiveemu nkole ekinene kitegeeza ki yali asobola okusigalawo ng'ali comfortable ayimba nga bwafuna
nga bwalinda ne Solomon bwalikula ajje naye mu parliament amusikire nga bano basodo basikiza abaana baabwe naye yamanya nti tulina okwerwanako kati nga tumaliriza mugana wange nina obubaka bw'abantu basatu tunaba kumaliriza wagambye olina abayimbi b'obanja okay obabanja otya era byali bitya abayimbi mu Uganda twafuna ekizibu kimu mu kimu tatera kumanya nti abayimbi tulina batono Uganda abayimbi tulina batono ngenda kutemera lwaki one tulina ekika ky'abayimbi nga bwasangawo abantu gwe b'okuŋŋaanyiza ng'asobola obbasanyusa naye nga bw'oba olanze bajja bamulabe tebajja kujja example ezo sigenda zikuwa ogambye otya tulina ekika ky'abayimbi gojja banoonya nga bw'asanga wakuŋŋaanyiza abantu bo mu kifo kyo yadde tewamulanze abasanyusa n'okusinga gwe bazze okulaba for example tuwe example akankweka example kakadono tajja kunyiiga bayawukana Fred Sebatta yeba kiweewa ono kibijigiri babiri nga bandi ye munge era in fact ye bwakubiriwe olunaku lumu bali ku kaskira be bwayisaawo nze nalina bawadde sound ku kivulu kya Mavini oyo mzee Semango Joseph tajja kunyiiga kati olunaku ndoza Sebatta yali n'ebizibu bingi nga kasente yakajja yodda kati wano mu kubatemera n'abawaako tusente tutini ne banyiiga nabwa naye naffe tuyimba era tukola n'akasente ako nga kotuwadde tekakola kusinziira yabadda mbubi nali waawo nga nange nkyabanja Sebatta n'abagamba nti mwerabira nnyo nti abantu bonna be mulabye ababadde muno bazze kulaba nze nga bwagamba kibikubiri si mmwe nti era mba mukyagala ngenda bawayo ebivulu ebi bitano mbawone sente z'obulango muziteeke ku TV ne radio mulange nga mugamba nti Matendo bandi yo nejja ku kaskira be bwayise naye Sebatta kalimu nze ngenda obusa sponsoring mulawa abaana ajja nze mbawadde ebivulu bitano mulange nga temunteekamu naye abantu bajje sente muzitwale bavaawo nga bage buga Matendo bandi nga Sebatta taliiko tukireke abantu bajja kujja era ekintu ekyo nakirabako era ne Leila Kalanzika Chapizo ng'ayomba ne Senkubuge ngera bakayanira sente mwebyo biseera Balunywa nga ye manager ku kivulu kye twakola akajjampuni waliwo ekivulu kye twakola the return of the bakayimbira kyali kinene nnyo twakiranga ku Mavini kyafuna abantu bangi baka Chapizo bayomba ne bayomba Senkubuge abagamba nti bino sente abantu be babaze okulaba bino byaffe nze na Lozias ne Kibuuka imwe bwe mugenda ku TV bukedde muyinako obulango nga 88 temudeeta ku sente naye babo bawalwa nsonga nze mbayigiriza okuzanya babajja wano babamanyidde wano so mwe mumanye nti kino kiriko bannanyini kyo kyengezaako okulaga nti waliwo abayimbi nga basobola osanyusa abantu naye nga abantu balina be bajiridde okukola ki okulaba ekika ky'omuyimbi omulala yoyo apuulinga abantu ne bajja mu bungi naye nga tasobola basanyusa abantu ne bajja nga bazeraba muyimbi yo naye nga tasobola basanyusa naye nga ku stage takyamuka takolayo show kunyuma example olaba show eyaggwe ya Epasi nakati bakyaginyumyako nti yanyumira abantu engeri gye bapackagingamu production yaabwe nti n'abaali batandise okuteekayo ku YouTube yagamba basiba ne babijjayo ate nakati oluyimba lumu buli wayagalira kwezo ze bakola naye zikola bulungi ku YouTube akola sente nti kati omuyimbi asobola okubasa nga mulungi alina message ennungi naye nga tasobola kola production nnungi ng'era abantu bwe bajja bibabowa kati ekyo kyekikubisa essimu n'okubira nti wire mukaabya sooka ojje kabako jangu buke wano kyankalanye bano abantu naye nga ate yo kushoye tebaweranga bano oba ntegeera nkategedde nti mukaabya atasobola bayita ne bajja naye ate bw'abasanga bali awo ne bwe baba nga bazze nga bonna bannakivubo bannamboole asobola obbasanyusa bonna bakuba ne beerabira n'eyabayise awo nkutegedde atondegedde kati ekyo nakyo kika ky'abayimbi be tuyina nti kati mweyo kategori nga bwe zikutemedde z'abo abayimbi weesanga nga okusigala nga bali relevant mufa abantu balina kuyimba nnyimba zikwata ku mitima gy'abantu ate ne bejjamu okweyagaliza kitegeeza
wano omuntu ayinza la abayimbi nga bangi nnyo naye bw'atuuka n'agangera teeka kivulu oyinza obbanoonya nga tobala tebaliiwo kye kiri kye natandikira nti mu Uganda tulina abayimbi batono kubanga ku bantu 4,500,000 nfunirayo abayimbi 1,000,000 ate sobola omutwalo gwina nedda 10,000 oluyina sibalaba toyina 10,000 bayimbi nga bayimbi sibalaba sibalaba 10,000 wekiri n'ekikumi nakyo tekiriiwo tekiriiwo manyi lwaki tekiriiwo yensonga lwaki olaba Chameleone nga bamwagala enabugabo ku lunaku olukulu wakinaganja yimba misana nveeyo nyimbe ku Aero Beach nveeyo nyimbe Kavumba nveeyo nyimbe newa nabya n'ebivulunga 5 omulundi n'ate nga yeekomyeko n'ab'embale badde bamwagala n'abeerira naye olwokuba ntasobola kutambulawo wonna n'ayimba ebivulu 5 ekyo kitegeeza abayimbi tulina batono kati mu butono bwabwe kyekibaleetera otumanyiira kubanga bw'oba ozze omupangisa takuwa chance mukozesa ndagaano bw'otuuka ewa Chameleone agamba bw'ati manager sooka berekawo mutima onayagala 2 munnya wetuli nga mutima avaaga 2 munnya lwennyini sawa 6 lwetulinye ennyonyi egende South Africa tasobola kwongerayo n'akola nga bwetuti mpaga tukubi kati ate nga naawe wavudde kasanda nga kasooli abaze 2 munnya lw'obazeeko kukola ki okukolerako sente kati n'okakibwa ogamba nti katukoze tutya nga mutima ajja n'amagezi naye katomanyi kyo tuba tukola atwongeremu sente tukyuse tiketi abadde bali ab'okulinnya ku 8 ogw'olweggulo tulinye nga tumaze shoye ku ssaawa 10 tiketi tugikyusa sente miliyoni endala 4 omutegesi ng'akola ki ng'azikwata kati kubamu akafaananyi omuyimbi gogenze mu ofiisi ye nga kulaga abadde taliwo bakuyamba buyambi ku fikisinga budde engeri gy'oyinza omumuzza wansi tukole endagaano bw'ojjira mu mpale empanvu nkusalako bwe ziti bw'obayimbi bw'otojja essaawa 4 osobola ogimukozesa kuba ogwamweguya kati kimuleetera okukumanyiira n'atuuka leeti ku show n'atuuka nga mulimu n'abantu n'agamba abo bangi nyongera sente bw'otazinyongera siva mu motoka sijja kuyimba n'atuuka n'awalala Chameleone ayinawo yali ansanzeko ng'abantu batini ku show y'omukyala gwe bali bayita Aisha ye Kanyanya n'agaana oyimba naye nga musasule tabanja ng'abantu batono ne mutuuko ne muga Chameleone nyamba oyimbe baleme kuwamba byuma byange wakiri taasanze n'ambuuza bwe wali ogula ebyo ebyuma tulina endagaano gye twakola nze ngenda obbikuumira ne mugaa nedda ssimu n'akwata musawo n'aggyayo 2,000 n'ambuuza tebakusasudde balance nti bamusasudde igana 2 genda oyongereko ofune poliisi ekuyambe nze ngenze n'agaana okuyimba bw'ali tegeka obulungi nja kuyimba lwaki mu Chameleone ng'agamba mu kifo ky'omukuba mu bifaananyi nga yayimbidde obutebe nti temuli bantu wakiri amawulire gaveeyo mu bubi tiyagaanye oyimba naye nga gwe ebyuma byo byonoonese abyo si yaŋŋamba situlina ndagaano nti yabinkuumira era nowebbalo gwe w'ekifo agamba sikrini zange bikitalina ndagaano naawe ye yamutegese yalemereddwa okulanga abayimbi ne balema okumanya nti mu kifo ekyo abo ababa baze be baba bakukkiririzamu be baagala endongoyo be babo mu kifo ekyo basanyuse bulungi olulala bajje bangi ate olumu n'abategesi balema okukola omulimu gwabwe okulanga obulungi anti omutegesi atamanyi kukola mulimu gwe kulanga bulungi bimusaze gwe yimbira abo abazze ababo basanyuke bimusaze kuba oyo yali taguliddwa balansi yali azimuwadde n'agaana oyimba kati kyegamba nti abayimbi olwokuba batono bakola embeera etayisanyusa bakola embeera etasanyusa ne bamaliriza nga batutadde mu kattu abantu ne batabalaba ne bakuba ebintu by'abantu ne bonoona ebyuma by'abantu kati kyekiri kyewadde ombuuza mu n'abayimbi b'emmanja ekyamazima abayimbi b'emmanja sigenda bamenyera wano mannya ate ne sente z'embabanja nzibasonyiye nedda ate kati ogenda basonyiwa otya nga abantu tebategedde nti ono gundi adde bamubanja bamusonyiye abayimbi b'emmanja nyo nti gundi badde okumanya sente bwezi naye kusonyiye Ronald Mayinja obadde omumanya sente mmeka sizina ze nazo wano naye naye agenda yali alina okunyimbira ebivulu 2 n'atajja teyajja ku bivulu musonyiye naye owamuwa sente ne bakuba ebyuma byange byonna Gravity twagendako ne ku poliisi ekibuye nakola endagaano ajja kumpamu ebivulu ebirala yabimpa naawe nkusonyiye yeye ng'osonyiwa mangu naawe kati n'ensi gye tulimu Gravity yali agenda yimbawa
bonna nali ngenda bateeka kikyusa ne zirobenya n'ebivulu bibiri byekutte bayimba wano ate nga lumba yimbe wali kati bwe batajja ku musasudde takubanja ekyokubiri nalimba waddeko obaddeko deposit kati nga ne ku kyokubiri nja okuba bumalirayo kati kuba kafaananyi ng'olanze ebivulu bibiri bw'oba omuwa ssente omuwaza ebintu bibiri polisi zonna obisasudde ebisaawo bisasudde bakuba ebyuma byange byonna ne babyonoona natuuka ku extent ebeera mu mufuleje bwe nti ng'omuntu ampisaako akazindalo kange naye nga sobola mugamba nti kange wamugambira nti kakwaka kukuba ndimu omutubbye naye nga abayimbi obakubira esimbawo za nzija naye nga tebatuuka sawa nga mmeka sawa zaali nga zikyali nonganya kitundu ku 5 nga batandika mangu lwali lunaku lukulu ate zirobwe kiba kifuuse kyalo ennaku enkulu wabeera n'ebivulu bingi kyekigga kyenagambye abayimbi batono kugambye omuyimbi gogende wenga omwegayirira akuyamba akubeererewo takuwa rights zikola ndagaano yadde risiiti zakuwa okitegeera risiiti ozirinda nzina naye kati byonna bivaako mbasonyiye naye kati mbasaba nange munyambe ekintu kimu mulekeraawo okulya mu bannayuganda olukwe mudde ku sayidi enyigirizibwa kuba mu Uganda nange omutango gwembawobasonyiye nakakwakulizo mbawadde omutango mbasonyiye sigenda sibalinaako buzibu naye mumanye nti kati Uganda tulinamu abantu ba mirundi emeka ebiri abanyigiriza n'abanyigirizibwa gwe bw'osalawo okubeera neutral automatically oba wegase ku banyigiriza bw'osalawo okusirika ng'oli anyigirizibwa kitegeeza oli ku sayidi yanyigiriza automatically oba ku sayidi enyigirizibwa tulina bangi kati bw'osangawo obwana bubiri nga bulwana nga kamu kali waggulu kakuba kanne n'osirigaga automatically oba owagidde kana akakuba ate abayimbi muveemu kino nkyogera nga bwe kiri muveemu ebyokwesirwaziza ku bantu nga muwoza mwe temuli byabufuzi ebyobufuzi bye bisalawo n'essuuka z'osulamu baziteekako omusolo gwenkanaki ebyobufuzi iyo nsonga lwaki bwe mba mugenda kukola ekivulu mulaba musooka mugende naggulu ne musaba empapula okuva mu bapoliisi ne zitambula mpaka wogenda okukolera n'aba revenue ne baba kusindikira basolooza omusolo 16% ku buli muntu akoze eki ayingidde ogwo omusolo gwammwe gwe muwa gwe gwandibadde guyamba mmwe ate mmwe mba temusobola nakuddiza abantu kubanga gwe nawe bamuyimbi ng'olinga David Lutalo tosobola kukola ssente zitwala baana luweero bonna mu masomero David Lutalo tosobola kukola ssente ziteeka amalwaliro mu ddagala gonna ne wobaka miliyoni naye ate osobola okuyimba eddoboozi n'oligatta ku lyange n'oli n'agattako erirye ne likyusa gavumenti oba ne ligiwaliriza okuteeka ddagala mu malwaliro buli muntu n'akola ki kati abayimbi anti kati awo nomubeera batadde mu ludda lwe batalina kubeeramu bo tebanyigirizibwa banyigiriza baagala kubeera eri abo bali neutral sibya anti mu bino mukana akazanyo temuli neutral wano wetulaga Uganda talina bya neutral temuli neutral either obeera mubanyigiriza oba mubanyigirizibwa kati omuyimbi anti yo omuyimbi alinga bwokera ku makya n'oggulawo edduuka oweni alemu bwajja oggula ajja ggula oweni yupi bwajja owefuddisi bw'atyo kati n'omuyimbi naye ali awo nti nno bw'omugula nti oyagala kuyimbirako ku kitebe kavule n'omuwa ssente ajja kujja ayimbe oweni alemu bw'anajja naye n'owefuddisi bw'atyo wano olabyeko omuzanyi w'omupiira ow'amaanyi nga Messi ng'akola akalango ka Pepsi Cola n'amala n'akola aka Coca-Cola nga butambulira wamu ku zi TV kati ekyo olese kyaki bw'obanga walabyeko omusiraamu alina bukya y'embizzi kati bw'osalawo okuba omusiraamu kola eby'obusiraamu oli muyimbi gweyimba nyimba zo abayimbi kati mubawaliriza tuuka awo nti tolina kubeera owooleza oli muyimbi yimba nyimba zo omala oziyimba obulungi nga bwolaba lwagadde baziyimba teri agenda kukuba bucupa era tageera agenda kukwata akintu naye ekibiko ekkozesa eddoboozi lyeryo gwe n'oyimba ng'olaga tubonga naawe mu kifo ky'okukwata ku bintu gavumenti bye yali ekoze mwajja na bidomola bya yero mu luyimba kati oba obuzaabuza munnansi oli aludde ebbanga ng'akukkiririzaamu nga n'omutwalo gwakola aguleeta akulabe kati bw'oba tomuddiza baali bakutte ebidomola bya yero tebaatulaga nnyo nguudo ze bakoze iyo saagyetegereza ojja kuddayo ogirabe baali balina ebidomola mabaafu ga yero okitegera so mwala oluyimba singa mwali mu paati egamba nti kale tubonga nawe naye kitegeezaamu gavumenti byekoze weetaaga biteeka mu luyimba obimanyi gendako wano ng'ogenda ejjinja oluguudo olulaba express ogiraba olw'Entebbe express Entebbe express oluguudo olusinga ebbeeyi mu nsi yonna
mu nsi yonna ate lwe luguudo olusinga obubi mu nsi yonna ku nguudo ze balankinga. Ak'obubi lwaki okateekako? Anti kati kyogamba mu bakozi mu nsi ezitegeerekeseko obulungi bwe ziba zikola enguudo zibala katola ng'oluguudo oluva wano era kyonna kyogerako dda ku interview ne ngamba kankifurezingira lumu gwaleeta muwoozi project ng'ogiteeka mu bantu nti bagiyita muwoozi project lwaki tosalawo nga muwoozi n'ogamba nti ku nguudo ze nasangawo bamini ze bakola olw'example olugenda Ejjinja olugenda Kabaale n'olugenda Hoima zireete emmotoka bbiri lwaki toteekawo naawe endala bbiri ne zifuuka nnya emmotoka ne ziva eno bbiri n'ezeeno ne ziva eno bbiri wakati n'oteekawo n'ebyuma kitegeeza kintu nti mwezi enguudo olwawo nnyo okulaba emmotoka eva eno etomereganye n'eno nangamba muwoozi kwate ebimotoka byonna bitrakita wano bye tulina abachina ebiri ku makubo ebyo ebitakola bw'obyewole ku bbanja tujja bisasula nga bannayuganda obiwandikeko ekigambo muwoozi project nze mbanga ntambula mu taxi ndabe nti at least muwoozi project ekozeeyo enguudo bbiri ku buli leeni tukendeeze ku bubenje olwo ojja kuba olina kyotunda kye bayita muwoozi ki naye muwoozi project eyinza kuyimirirawo nga buli ayambaddewo voleno gwekwata buli atamanyi Runyankole mtwala mu basement erumuyigirize era nze ekirungi Runyankole ndumanyi basement bajja kuntwala aba basement n'abagamba Runyankole nyowe ndumanya mutaka ntwala kuba yali yishomero lero Runyankole nyowe nkarura bamuje ndumanya mutaka atwala that was my humble request. Asole banyawo tetujja sukakaawo naye omukulu ensonga ayina nnyingi njabeera mukomyawo ate twongere okuwayawayamu